Tetulina gwe tuvuma, tetulina gwe tulumba, atulumba tagenda bugenzi ng'embwa eyita mu malagala. Tekisoboka. Era tuwabanga bajja okusumano nga ffe twagenda twafadda ne basumba nga bakompromiser. You attack us at your own risk. Sirierabira nti nali ntandika bwenti okubalaga ennyiriri ezitali mu Bayibuli. Abantu ze bajeemu ne ze bakutuddeko. Omusajja yali Archbishop wa Church of Uganda Ntagali n'alyoka ntagalirako. Nakati atambula nga talina kitiibwa mu ggwanga ng'ekyamuviirako ekyo kutulumba. Nababuuza bannange, bwe mwabaddeyo mu Church of Uganda mwalabyeko Bayibuli zammwe nga zibuze nti nzokyeza? Muyinayo abantu mu famire nga Bayibuli zaabwe zaabuze? Akati yalina ebizibu ebimumala naye n'atagalira ku ffe. Tosobola tulumba Mukama n'akuleka. Ekyo tebakulima nti waliwo agenda okusabira. Wabeerewo emirembe gy'ofuna eyo okujjako ng'olokose bulokosi. Gyali myezi bwezi ne baga nti yatagalira mu magulu g'omukazi. Nakati taddanga ngulu. Church of Uganda n'amadiini gonna balina ekisa. Bamanyi okubika ekibi ne bw'abakuba emigo ekibi tebakijjaayo. Naye baddira gwe bayita Archbishop ne bamukasukira ensi ne baga wuuyo omwenzi wammwe, wuuyo omwenzi wammwe. Nakati yasigaza byambalo. Waliwo ekkanisa etamanyiirwa naye ng'omuntu bw'abulwa ebibye adda ku yaffe. Wegendereze bena byenjogera ziba facts. Era wano wenayogerera nga atugolokokeddeko ne muga nti wandifunye gy'otagalira kubanga ffe kino kye twogerako kya bulamu and we are mandated. Revelation chapter 22 verses 18 to 19, nobody is allowed to remove the word of God. Ate guno omulembe gwaffe tetwasoma nnyo naye nsobola okukwatira Bayibuli nega kino tekiriimu, saaliwo nga bakisaamu naye ensomyeko waakiri neefumbako nenwana nensoma Bayibuli eno. Kati oba kiki ekyamunaawula? Baamunaaba. Tebakulima nti ba Reverend ne bakabona abalala eyo ba Bishop mu Church of Uganda tebalina bibi. Balina ebibi. Eyatuvuma yekka gwe baakasukira ensi. Nabo tebamanyi kyabawendula. Kyemanyi ndowooza ne ba Archbishop beewunya ne bagamba naye nga tusirikidde bingi ono twamukasuse tuyate nga tebalina baba mujjayo. Mwanditulese kubanga ffe tetwabisaanira. Ffe bantu abaweereza si lwa kusaanira. Ffe bantu abaweereza si lwa bisaanyizo. Ffe tetulina amasomero g'onoonya. Bw'obuuza amasomero nga tugamba buuza Yesu.